Okusinziira ku Uganda, kizuuliddwa nti abayeekera ba M23 baludde nga bakaka abasuubuzi okusasula omusolo gw'ekimpatiira. Abantu abasinze okunnyigirizibwa be bavuga beerukululana okuva mu Uganda okuyingira Congo. Ezivaayo eri naye tetukkiriza ziyingira okutuusa embeera lw'eneeterera. Naye kino kyaddiridde okusabibwa gavumenti y'e Kinshasa ng'egamba nti emmotoka zonna eziyingira eri ziwoozebwa, naye tusaba tukontinentinge sayidi yaffe. Babadde babamalako eddembe lyabwe ekyokubiri bawooza nga talina buyinza buwooza kubaaki gavumenti. Kyokka abayeekera bategeezezza nti kye bakola tekirina bwe kimenyera mateeka oluvannyuma lw'okuba nti bwe batwala ekitundu ebimotoka bino gye bisaabalira. Sisi ni serikali na sisi tuna control eneo yetu, tunapaswa kuweka administration yenye inahusika na programu yetu ya uongozi bora. Kama Uganda inachukua mipaka yayo inafunga, hatuoni shida na hatuna shida na Uganda. Hiyo ni mambo ya governor ya Uganda. Serikali ya Uganda ikileta mipango yake ya serikali ya kufunga boda, sisi kwetu hakuna shida na hatunungunike na hatuseme libaya kwa Uganda. Wakifungula M23 tusonge mbele. Kufunga mipaka hairuhusu au haiambatani na mambo ya mipango ya M23. Ono gavumenti weesinzidde n'esaba abasuubuzi okuba bagumiikiriza ng'ensonga eno bw'egonjoolwa. Naye tetulina kyakukola kubanga kusayidi eri waasi wagonjoofu era bajja kulindako. Kulayijja era ategeezezza ng'abakulu mu ggye lya UPDF ne Congo bwe bagenda okutandika okunoonyereza ku kyaviiriddeko okubwatuka kw'amasasi ku nnyanja Albert. Nsuubira nti bakomandazi ku ground bajja okutandika basobole ku sayidi zombi batunulire ekiki ekyavaako kuba kuleka Albert sayidi eri gavumenti ya Congo eri mu buyinza. Abayeekera ba M23 baludde nga basuuza gavumenti ya Joseph Kabila ng'ekunadde nga lumonde mu bikata era ng'olumu amagye ga Congo agali eyo mu lukaaga gawalirizibwa okuddukira mu Uganda olw'ekibambulira ky'abayeekera ba M23. Julius Senkandwa, NTV.